Jamani, ndio ugamba kiskai mmoja la chejo. Hapo ndio ndio wewe. Ndio gadi ndio sio fahamu ni sio ni. Ya. Masa ni mmoja. Waji pango ndio ndio waji shiga. Ndio ndio gadi mwali. Ndio pale tete kibana mwali. Masa ndio gamba. Chupa. Mama tuli. Astaga. Ani kama ndio kuwete kwa ni watu za. Ndio kuenda ngulio kanisa kana Yes, tuliko Fauni Forest, reporting live. After party celebration party, victory party ya champion, ya concert ya champion kudo chomanya chikutana kwa sana ku Fauni Forest, reporting live on media. Zile kufanga ni ente ileje bawadale miskina agambye ente yange sisula sagala ya
Chiri kufanga ni wale Chobo manya bilaramu ana manibra kabadia kabadia mlawe Angoni Forest chikuteru kwasi ako konde excess what is excess excess not dada olozena meko ya bei kamu kome tisingaeleka wale ekiri mu jokoni Choma yanga tufangoni Forest ndege watu wadde tusaze tujire poloffe tumusira kwetegereza simayanga uchi simayanga abejali bencha nsekerero tujirirawo Chakutebera mu kufangoni Forest Chada busejja Uganda ekiriwa era sengengwa teziria nyama hii ekyali mbisi naye nga wona webuli banyama basebu tuli wano kufangoni tuli mu kunyumirwamu tuli kupate
ebintu namba nayemu namenda atumenta agirirako mairungi obulamu abo balotya embeera yakyukamu ate tweragamu yinayite okudugaza esigiri ayina amerika yako tugenda kubyakunywa akola yiti niguyongera ate this is TikTok and YouTube. Angu nyo tula wano wale. Angu nyo. Hello kasa. Wekabata. Down at the Fangoni Forest, getting live from Fangoni Forest. Ebijiji nawe biri mu background. Nairobi Romasa Nikei Allen Skin Wagon there say. Fangoni Forest, nobody say nobody together, nobody baya, nobody here, nobody Jajalaga wali na Allen Skin wagulima mulagadi wa scary fi. Dikira ntilagadi neiba wali miskini wali eri ona ate ali miskini kano kapate kakoza kusale ntasaze wakade ndagire ne baneiba ne bachali sogera kutokosi ya influencer wabuli chikara nje na influencer wajja mcharo ni wao mtani inyelesi Mwe mwanje na wewe ali abantu beyagala bano Fangoni chiri mtaka mtani oyo mwana mshitoni wale simu yange eri bwana we ero kusoko dakika zino wala kusoko ndizina gani ni iPhone chiri yako ni chako tisina ni huduma yake ate badekola itinza badalita dekola ninga chira wata Turambo chirawa. Bafunye chero wo musayi gwa Yesu gumara. Ishiri ku Fangoni Forest muganda wange. Yewe ne akajoyininga. Yoga media nawe ngo kitone wali nnyo. Influencer babuli chika. Jokoni. Akana bulomuna akuba enenya. Nana tunaba kulaba nyama. Hey bana, wachitiwa Konde Flips. Konde Flips on the fem. Kabaka. Oyo. Omumanyi. Ukose kwa chona kati bituze. Banga mole mondaka nenga yomukuluke zisembayo. Ebe agaragamba. Konde Flips. Necho gamba otugabo tukiriza kuyanza tata era finate ngambayo. Konde Flips sigareko flying enyameyo enyamo jigamba. Enyameyo je bali mukuma ko omuliro ogwaka.
na kimi nenjireta bino jiganga batugana akakola tuli ku Farm Forest kwenyini mugaye paka mukutira tuli live n'ennyama ekumyemu omuliro ekyaliiko eno Kwata bulungi nkole ku nsonga zodde no tontabula kwata bulungi nkole ku nsonga ensonga ki zogenda okukolako siyina amuwadde ekikumi naye ate lyamera wakibanda n'atanyirira akisooka ompeyo sente eyanziza n'olaba ng'okunaaba kwawunya ate embeera eyo gyejjemu sooka ompezi okakkalabi aye ne muwazifuna era ffe bakwano bajja mukyayi naye nga kaba ntambi jangu abantu betobeerekamu Fulaka ntambi naye waali ntambi live agikulekedde Fulaka ntambi naye waali kamutubeerera amasasi nga galugirira yangu katugire abe kuguno omulundi era nina interviews nga mukaga okutandika n'enkya n'olwokubiri n'olwokusatu naye okimanyi nti amawulire gensembyeyo okufuna nti abantu abasinga bonna babanoonya lw'abaana omusonda kasi yakoze statement eyo mbwagenda kwegaana omwana we naye nze ekyo tokinkolanga nze abantu bempagita mpa nabo kati sagala bagere ku matanga bakunoonya kwa mwana nja kulya ebigambo byange naye kati kikulaga abantu betulina omuntu ng'oyo n'ovaayo n'ogamba nti omwana ogenda mwegana nawadde omuntu oyo aba kyalina ensa ogenda kunoonya mbadde manyi mbona ogenda noonya Uganda tulinamu terms ezidescribing abantu abamu olw'enkola ze bakolamu wabeerawo ekiyingiringiri wabeerawo ekimpemempeme kati omukulu oyo kireka kiyingiringiri tosobola kuvaayo n'oyogera statement eyo mu ggwanga eririmu balinawo nyina gwenkyagenda okusonyibola kubalaga yeetonze empola yebira mu kamera n'agamba nti n'abasiru bazaala imagini ng'abazadde tuli mu ggwanga muno nga naye bambula ekigambo ekyo kyankosa yali ani oyo kalusu era nkubiriza abakyala tumuyingire mpaka ng'avuddeyo n'atwetondera ekayinza agamba nti n'abasiru bazaala kati okwetonda ekigambo ekyo kyakosa kinene okwetonda kwoyo n'obuteetonda we muleke bulesi kalusu kalusu nzirawuzidde mukazi sirimanyi singa kalusu sagala mulemanja ga Julia erinnya lya Julia yajiniya kati nzirage kalusu kabanta njagala kuwa mulimu eno nga bwendya ennyama njagala obeere ng'otunula wali sagala kumagamaga nawutuma bwombe mwanje oli obasembere katabula akavumento nenga kabaye kabanda tolina mukazi tolina mukazi Nsiri ku Farm Forest TV atwagala ekiri ku Farm Forest Frank Ntambi wuuyo naalongo ow'ekitone kitone DSTV agiyemu amazzi tuyala ku Farm Forest Adamu
Nokani bagakagatta. Bagenda kukochagala kaddamu ndeka simbadde nenkubamu tomanyira aba teri kino nyama kwata simu nze neemu neekweka njabba kubamu akatoozi neemu neekweka bano bonna bazze ku Fangoni Forest sebo kakakano nakasaba obajja we ali neyewananga we yakata wakime Chozeni nawe nekweka huyo muyimbi Chozeni K Sike amaneja we yunaze uno manager wa Chozeni K wagala mubukinga eno bonna besobola mubukinga alindira weru okalanga ali mulinya ne mugenda kuba kulinnyawo kanyonyi yagobawo abawemule bulungi naye agambayo okuba ennyo newulira ate mumaneja sobo joyalekana era kunabadde gamba era hivu tano teri agambayo ati wantuluwa Fangoni Forest man ali okwamukako eno mu VIP Fangoni Forest represented Fangoni Forest representing kubera ndio lubandu ya mojipe kumulisize nera aganya mukuru ndabona ninga byo kumwanya manje wale wa Ojeko kan anaye mwoli Soko vya gani mkwado msimu? Soko vya mkwado msimu.
Reporting live from Pangani Forest. Yeah, Better behind the camera. Video better behind the camera.